Cable Events UG. Watson balaba batuze ba. Napokusaba chairman. Mubulidde olwakawuka. Katutwayiriza katubulidde munyo. Kana akawunga kakwekudde n'abakwekebwedda. Kifulugunyu nawoze. Chairman. Nanti gwakawunga kyegunkola gunzunziza gundese. Ogwo kulya gwo ngumanya ogusobola. Ate gwenze ombulamu bubuzi chairman. Ne ku kyalo ngenda kutegekera empaka nga zizo. Mazima. Bwana tulukupi. Mugobya ababbi kuno. Mwana corona waliola ntambudde nengato yange zemu ekituli. Lwakubanga wali ku kizindalo mpulidde nti nno gabakawunga. Nali manya walaji yakumalamu amagezi naye olaba tonkutte mu ngalo ogenda otegeera oba kawunga. Naye mwebale kujja. Pinokio naye oli. Imuka bakulabeko. Oyo ye Pinokio. Badada kalo. Tuinako n'abasenza abapya. Batumbu. Tumbu imuka bakulabeko sebo. Abo. Tuinawo ne bano ba Edi Mutwe. Mutwe munene. Defense oyo mulamba. Imuka bakulabe. Abo bagobya ababbi. Ndowooza fena tukimanye kyatulese naye nga sinaba kukyogerako. Ngenda saba sekuritale w'ekyalo aveeyo atubuuzeeko then ndyoke ennyanja ensonga. No chairman tukira ku nsonga eyatulese paamu tufe enjala. Naye Tumbu twakumanya kuno ku kyalo gw'osinga okulya naye kale sekuritale anaababuuzaako olulala kati ensonga eyatulese eri nti ku makya ga leero nasisinkanya la DC mukakkane kulu najja ampa akawunga kilo yampadde kilo 10 mukakkane sinnamalayo yampa n'ebijanjaalo nabyo kilo 10 omugatte byonna bye yampadde ne bikola kilo 2 nga tukyaseka mukimanye nti tuli mu kalantiini enjala etuyisizza bubi naye ketufunye emmere kamwenyumwenyu kazze ku matama. Chairman wanjisebo kifulugunyu ne tulukupi bafuna wana akawunga kaabwe ne bakezibika kukekyalo tebaliiko. Mwami kifulugunyu akawunga bakatuwadya musajja akawunga bakatuwadya temuliiko. Banaye mukakkane emirembe gibe mu lukiiko batuwayiriza mukakkane mmere weeri kyempuliddemu mukulu Tumbu ogambye nti akawunga ak'ekyalo tebaliiko. Kino nga nakubye meeting munansonyiwa nakubye meeting naye nerabidde bategeeza ate kikyeyabye ebikyebyo. Mwami kifulugunyu kakkana nkyabanyonyola kana akawunga RDC wabadde akankwasa RDC yabadde ampa akawunga kano kanyimuke nina ekigambo kye nasinza okukwata mu byonna bye yayogedde. Yagambye nti akawunga kange n'abantu bange oba okitegeera. Mukakkane emirembe gibe mu lukiiko emba njogera saagala kundya kimuli wentunula munamba ennyingi ezze waneno mu lukiiko muno mwonna entunulamu mukuyisa amaaso obulungi temuli muntu wange n'ogu. Okuyita olukiiko luno naluyisa okubategeeza nti bampadde akawunga kange na famire yange. Singa tewatuyise mukali kajja na batuga.